Omuganda agamba okutambula kulaba okudda kunyumya. Nina ekibuuzo kyendeese olwaleero okubuuza omuntu yenna ali eyo mu Uganda, oyinza okubeera wantu wonna, n'ekibuuzo kye njagala okubuuza. Omuntu yanditambuddemu n'ava mu nsi ye Uganda gye bamuzaala oba tatambula. Mugaso ki oguli mu kutambula? Birungi ki ebiri mu kutambula? Biki bye tuyiga mu kutambula? Omuntu wandimuwadde advice ave Uganda agendeko mu nsi endala ayiye obulamu, oba wandimugambye asigale? Amannya gange bamita Jarim. Sijja okubatangazaamu ku bintu ebibaluma oba ku bintu ebibali ku mutima ebikwatagana n'okutambula. Ndi musajja atambuddeko natandika okutambula nga ndi mwana muto, era mbaddeko mu nsi eziwera. Mbaddeko South Africa, mbaddeko Sweden, mbaddeko Germany, mbaddeko ne mu nsi endala nyingi ze ngenzeemu nga nnoonya obulamu. Naye olwaleero abantu bangi balowooza ku ky'okutambula. Omuntu n'agamba naye nze nsobola otambula, naafuna atya visa? Ye wemba ngenze ebweru ani amanyi, ani ananyamba? Yo waaye nze nasoma, lwaki sisigala wano e Uganda? Nso kutangaza ku bintu byewandyetaze okumanya kutambula. Omuganda agamba okutambula kulaba okudda kunyumya. Njagala mu following channel yange eno eya Angels and Dolls ngenda batuusako ebintu ebikwatagana n'okutambula bye mumanyiko nebye omuntu kyayita inside knowledge, ebintu ebyo byofuna through experience, n'omuntu n'ebintu byotajja kuwulira ku bantu bonna abaawa abali ba agent oba omuntu yenna abeera ebweru ajja okuwulira kuki ekyetaagisa ng'ogenda kuva mu nsi yo Uganda. Wanditambudde tewanditambudde, ofuna otya visa, ofuna otya obutuuze. Ngenda bajjonyola mbatotole omuntu yenna nga alina ekibuuzo ekikwatagana n'okutambula, nga owulira oyagala kumbuuza ku kintu ekikwatagana n'okutambula, ekikwatagana n'okutambula mu nsi yonna, osobola okumbuuza kuba n'osindikira question yo oba ekibuuzo kyo. Nja bbawa WhatsApp namba yange whereby nja kuba nga mbaddangamu wano live nga mbaddangamu. Ombuuza ekibuuzo n'ombuulira gy'oli n'oyagala omanye ki kyoyagala nkunyonyole, otegeere ki kyoyagala nkunyonyole, then nja kuddangamu ebikwatagana n'okutambula. Ndi musajja atambuddeko nako experience akatonotono, era ndi mwetegefu okubayamba ku bikwatagana n'okutambula, kubanga abantu bangi sente zaabwe zifudde. Ayagala kutambula ne bamugamba simanya banfunidde omulimu wano, simanya banfunidde omulimu mu America, simanya banfunidde omulimu e Canada, nga kugamba ba agent bangi n'abantu abalala abaferefere nga babatumiza. Olwaleero njagala ombuuzi ku kintu kyonna ekikwagala n'okutambula. Nja kuddamu bulungi ate nga sikusabye ssente, just nkuyamba buyambi nga ggwe muganda wange munna-Uganda ebikwatagana n'okutambula. Okutambula okuva mu nsi ya Uganda ogendako mu nsi endala zonna osobola okujja akasente obulamu bwo busobola okutereerera.